Tuggussa Enssonga. Gwe ekirooto kyo kyakulaba Ebya ku TV. Ekirooto kya Ebya kyakuba na ssente mu nsawo. Muleme kutweteeka muleme kutuwekukutirizaako nnyo. Ekisinga okunnuma Ebya kiri kimu. Oyo akulaba akwagala ennyo wakusanga gamasayimu mpa ku ssente. Mwakikuba. Tubawagidde mutuwe ku ssente. Naye nga kyasinga okukola mukama mwebale gye nkwebaza nnyo. Kussaako remote n'akola ki? N'akulaba. Thank you. So, nze nkubiriza buli wa mawulire ali mu Uganda ng'olina obusobozi obugenda ebweru genda. Era ng'okyagala nkiddamu kano mukasalemu mukatereke. Buli wa mawulire ng'oli mu Uganda na buli munnayuganda ali mu Uganda ng'ofunye obusobozi go. Nze nina abantu bemmanyi nga baakamu visa nnya. Naye nga discussion z'ababomba bwe zituuka yasookawo n'azoogerako nnyo. Lwaki togenda e Kalungu n'ogenda e Mbale ne weera nga weejagira muno visa oyagala yaki? Time lwetuko okudiscussinga ku bagenda ebweru. Mr. Mani ono aboogerako nnyo. Naye nga baakamu visa emirundi yena. Si kyeyagaliramu batinkulaga nti Katonda akusasula. Amanya Senyonga Habat omu ku badirector ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku milioni 7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mungalo osobola okubanga ono obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Osooleta YouTuber ku show yo. Osooleta YouTuber wano. Ne tusinzire ne tulanga show. Weebale nnyo. N'atugamba Dubai. Obeerayo like a what? Like it's not a wallpaper. So but guys, this is not Thank a you so wallpaper. much. Ala nyanza sekalizanga Tambudde amawanga Saimo. Thank you so much. Mbadde London. Thank you. Mbadde South Africa. Dubai yo wafulayo waka. Yeah. And Ebya mwana kankwongere engalo musajja gwe mwana. Okay, the fact that bamisinzo introduction that bagenda kweyanjula naye tusanso okubalaba. Ne babeera wamu nga batukidde wamu. Babadde balina luseke. Ne SB4 Media kikulu ne chekiti zezi. Briefly, mutusanze lero tugambe tugenda kwogera specifically us. Tugenda kwogera mawulire. Case study tugitaddemu kawalya ne mulimu ne dictator Mark naye ali mwezo. Ate nga naye agende ku prime ye. Yes. Nice. Ali agende mu time we. Those are people dictators and tukanga onakula batera ku microphone kusubi nali muwulira. Ebintu ebimwe bitera okunzizaamu amaanyi be bantu bennalengeranga tekibafuula bakulu ne kiba baba asooka okuyiriba okutusooka. Ebya namulako ku kigunda ngandi wanga simanyi ndikolako ku TV. Muri mu comedy. Yes, there's another in the comedy. Comedian wa amaanyi. So, kati bwe tuba twogera about abamawulire, Ebya I believe osobola okutuwa the view ey'abantu ababe ku generation eno eriwe eri mu YouTube ne bali abawagguluko. Mu bibuuzo by'embuuziza njagala ongattire ebintu bibiri. Njagala ongattire ekitiibwa ky'amawulire wakati ng'abamawulire babomba badduka. Kitulekawa ani akati Saimu wentuula wano nze ndi presenting ebirowoozo by'abali abali eri wansi. So wakati ng'abamawulire bakosa bigambo byennyini bibakozesa. Wakati ng'abamawulire babomba badduka ekitiibwa kyaffe kisigadde luddawa.
n'ekyokubiri nakibuuza omukyalo oli Ssaaga tetusobola kukola mawulire tetusobola kukola ssente mu mawulire ku mannya gano ge tulina awo wogattira ne buno obuzina bwe buno yamuwanga message ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi nze mutabani wa Sara Mukasa azaala ba Mukasa ba generation yeddako ngava mba Mukasa aba generation yaliwo nange ndi mukujongerayo. Njagala kwebaza Allah atusobosezza okusinkana olunaku lwaleero. Njagala kwebaza baganda bange abawulira omulanga guno gw'okuba tusisinkane tubeere nga tukola shows zino. Mukulaba okukogwa ali eyo omunafu w'obwongo yinzoloza tezigattako, but in the long run fetumanyi zigattako era buli kimu kitambula bulungi. Njakwebaza SB4 Media Tuggussa Enssonga, njakwebaza Seimo Official, njakwebaza Celebrity Track, njakwebaza Africa to the World byogere, njakwebaza Alan Cruise Exclusive, njakwebaza Sarah Henza ne baganda baffe abali eri bemutala babeera ku kamera. Abamawulire okugenda e Bulaaya bakyagenda era bajja kugenda era mbakubiriza okugenda. Nkiddamu abamawulire okugenda e Bulaaya bakyagenda era bajja kugenda era mbakubiriza okugenda. Si be basoose abagenze, si be bagenda okusembayo abagenze. Mu group y'abanamawulire mulimu omuvubuka omu akola ku TV nga nange ngisinga amaanyi. Nkiddamu mu group y'abamawulire eya WhatsApp mulimu omuvubuka akola ku TVM ngisinga amaanyi, ngisinga viewership, ngisinga n'ebiruubirirwa. Yasinzira mu group omwo n'anafuya abamawulire nti buli gwe mulaba nga agenda ebweru nga tagenda kudda is a fake journalist, half-baked and unprofessional. Kyannuma nnyo nze bwe nnumwa nnyo ekintu sikyogerako ye system yange, naye natunulira omuvubuka nga anafuya abantu abagenze ebweru okukyusa obulamu olw'ensonga zaabwe ziri personal, olw'ensonga bo ze bamanyi ng'agamba bali unprofessional, bali half-baked, bali fake. N'agamba nti kati abo ke bagenze katusigaze abali professional. Njagala kutangazaamu nga mbulira bannamawulire n'abantu abalaba emikutu gino gyonna nti tubadde n'abamawulire nga baakabi nnyo n'okusinga ffe ne bagenda ebweru. Case in point, omwami gwe bayita Maurice Ocho, so professional, so talented, so legit, so organized, so landy. Naye natunulira omwana ng'agamba nti buli wamawulire gumulaba agenda ebweru abeera si waakabi. Maurice Ocho abatamumanyi mumugende mumunoonyeze ku Twitter. Gino emikutu emirala gino oyinza obutamusangayo. Maurice Ocho paka n'olwaleero akyakola waaka n'amuweereza NTV, the biggest TV in this country. Oshegeera. Naye omwana nga anafuya abantu bano, omuntu owokubiri bamuyita Rafsanjani Abetatia. Very professional, so good. Nkiddamu bw'oba tobamanyi bano ng'oli ku TV etandika, take time. TV mu Uganda tetandikidde ku kwoli olwaleero. N'abamawulire okugenda ebweru tebatandikidde ku Keizy era tebagenda koma ku Keizy. Abamawulire abakabi, Rafsanjani okuva mu Uganda ogenda mu America yali Public Relations Officer wa Uganda Broadcasting Corporation, UBC. Rafsanjani ng'akola n'olupapula olusinga okuba olw'amaanyi mu East Africa, that is Daily Monitor. Rafsanjani ya making a chameleon, ya making a Bebe Cool, ya making a Bobby Wine. N'abali mu generation eyo yonna baragadi. Oshegeera, but yatuuka time n'agenda ebweru. Okugenda ebweru si kive, okugenda ebweru si kikolimo, babeera tebalemereddwa. Naye gwe ndabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti buli mmotoka gy'olaba ku kkubo ennya shero na toto. Gwe ndabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti toothpaste gw'omanyidde lidenti yekka. Endabayo ey'ebintu yeekulowoozesa nti abakyala beetunda.
buli afuna ku ssente. Endowooza y'ebintu yeekulowoozesa nti buli afuna essente n'agaggawala asooka kusamira. Okitegeera? Endowooza y'ebintu yeekulowoozesa nti buli alina ssente ffala gwe atazirina bw'olizikwatako olikola ekisinga ekyo ky'akola. Tweggyemu endowooza eyo bannayuganda. Keizy Kawalya Isaac sagala mu discussinga nnyo okugenda ebweru. Reason being nti nze simanyi bank statement ya Keizy bwe badde eyimiridde. Simanyi birooto bya Keizy bya myaka 5 from now. Simanyi nteekateeka za Keizy za myaka 10 okuva kati. Ayina ensonga z'okugenda ebweru. Ffe twakola amawulire nga tetusasulwa. Ne tutuuka time ne batandika okutusasula. Ne tulaba ku ssente. Ne tugamba nti tukoze tutya economies of scales zino okuzigaziya. Ne tugenda ku mikutu nga YouTube. Ne tutandika okubira abantu obulango mu ngeri zaffe. Ne tu-empoweringa social media. So olwaleero luno omuntu bw'akeera ku makya ng'alaba ssente zaafuna wano olwaleero oba ebirooto bye nga binenemukko okusinga waali wadde mbokola kyayagala. Tujja kufuna abamawulire bangi abagenda okuresigninga bave ku TV naye nga baakabi. Case in point, Fifi the Queen teyagobwa ku TV. Yakeera bukezi n'ata TV n'atandika ebirala. Okitegeera kye nkunyonnyola. So bannayuganda abatugoberera ne bannayuganda betugoberera mulekere kunafuya abantu. Omukulu Mark, Dictator Mark, yonna gyali n'ebyakola byonna, it is his business and life. Ffe tuyina abaana, ffe tuzadde abaana, tukyazaala. Nze sirina bwe ngenda kubeera Kampala ng'abaana bange bansaba ekintu eky'ebbeeyi nga sisobola kibatuusaako neme genda kuba kyeyo. Tojja kunstopinga gwomu. You cannot. Tugenda okuba ebyeyo bino olw'abantu baffe, abaana baffe n'ebirooto byaffe. Gwe ekirooto kyo kyakulaba Ebya ku TV. Ekirooto kya Ebya kyakuba na ssente mu nsawo. Muleme kutuwekukuutirizaako nnyo. Ekisinga okunnuma Ebya kiri kimu. Oyo akulaba akwagala ennyo wakusanga gamasayimu mpa ku ssente. Mwakikuba. Tubawagidde mutuwe ku ssente. Naye nga kyasinga okukola mukama mwebalekera nkwebaza nnyo. Kussaako limoti n'akola ki? N'akulaba. Thank you. So nze nkubiriza buli wa mawulire ali mu Uganda ng'olina obusobozi obugenda ebweru genda era ng'okyagala. Nkiddamu kano mukasalemu mukatereke. Buli wa mawulire ng'oli mu Uganda na buli munnayuganda ali mu Uganda ng'ofunye obusobozi go. Actually buno bubaka mbuwa buli munnayuganda ng'okyalina amaanyi agali nnyo ennyonyi. Sigamba wa myaka 9 ennyonyi eyinza okukosa omukko. Oyinza obutatuuka. Okitegeera. Buli munnayuganda nga olina obusobozi obugenda ebweru saba go start life. Si tetukyogera mu bubi. Saagala oli afulumya settlement egamba nti Uganda wabi nedda. Waliwo ali e Uganda ng'ali contented. Waliwo ali wano ng'agatta tebikyagatta yugo. Abantu bangi nnyo mu debatinga ku bantu nti bagenze beru babamye visa abamu tubamanyi. Nkiddamu nze nina abantu bemmanyi nga baakamumma visa nnya. Naye nga discussion z'ababomba bwe zituuka yasookawo n'azoogerako nnyo. Lwaki togenda e Kalungu n'ogenda e Mbale ne weera nga weejagira muno visa oyagala yaki? Time lwetuko okudiscussinga ku bagenda ebweru Mr. Mani ono aboogerako nnyo. Naye nga baakamumma visa emirundi ena. Si kyeyagaliramu batinkulaga nti Katonda akusasula. Gwakidiscussing ennyo. Kubanga kati ejena lwaki otadde Omumerika ku tension ng'omuchekingako emirundi ena. In a space of 2 years oyagala kugenda kukola ki? Kiki oyagala ogenda okunona ekiggwawo opapa ki? Linako oyo ali mu kukube jejjerebu nti abantu bagenda ebweru munnamawulire nga nze nga gwe. Naye emirundi ena gye baakamumma visa ali ku tension nnyo. Ono naki mu America ekiggwawo kyotasobola kulinda ne bagikuuma mu January n'ogiruutako mu Gw'omusanvu. Alina omukisa gw'otalabanga nti appointment ziba zijjudde naye yaafuna. Okyegera kyenkunyonnyola. Yes.
settle down. Agenda kola ati. Osabidde mu yuna, osabidde mu yudiketi, osabidde mu yuna eri endala, zonna bakummye. Ogezezzaako ne mu mikwano bakummye. But because omutima gw'omubi ogw'okudda ku leediyo ne ku TV no discussinga nga abantu nga babamye visa n'abalala nga bagenze Katonda akusasula. Nze Simon kino nkikubuulira. Nze banyima visa ne Alan. Ya America. Naawe? Tanaba. No. Banyima ne bakumma ne bamma Kayongo. Nga tewangamba. Naye it was not a party. Era nze saakyenyumiririzamu era nakeera ku makya n'ensetolinga. Okitegeera? Naye nze we banyima visa ab'amawulire abakuba Kyakaali ne Jjejjereru baali bangi. Bagimumye. Byonna obimanyi teri kyotamanyi. Bagimumye. Addangayo. Bagimumye. Simon Kyankosa. Because okumma visa omuntu si nti aba talina busobozi. Just omuzungu ono n'agaba visa. Ebiseera ebisinga nze nina eyambuusa nti balina ne time egamba nti leero weekend tugenda gaba visa 1,000. Bwe ziggwako ne basiiringa ne bw'ojja nga wabaddeyo wiiki ewedde. Abali e Kampala ne bwe batuvuga essaawa zino abayise ku kkubo abasajja bali mu kukebera nagundi bipapula. Yes. Balina omuwendo gw'ennamba gwe baagala era bajja gufuna. Waakiri ne bw'olabika obubi nga tosaniridde birevu wa traffic akugamba. First park oba tonnamunyega n'akuba mu lisiti n'agikuba. Okitegeera ate teri reversible. So kyankosa nti banyima visa ng'ate mputi yange esooka but nalumwa ng'abantu abamu bagifudde pate. Nja kwebaza Seeguyo wa Bukedde bwe byamutuukako n'antuuza n'ambuulirira. Twasinkana ku Salama Road. Nangamba visa bagimma buli muntu. Nange ogwasookera ddala nali ngenda kavaringa mbaga ya Bobby Wine ne baginyima. Oba yalagenda kukola ki? Waliwo kyalagendako ne bagimumma. So tulekerenga okujaguza abantu nga bali mu maziga. Tulekere okujaguza ng'abantu bakoze enkyukakyuka mu bulamu bwabwe. Tulekere n'okusalira abantu emisango betutaliisa betutazaala betutayinaako buvunaanyizibwa. Buli ali mu Uganda ng'oyagala okugenda ebweru ng'olina obusobozi nga ne Katonda akuwadde ekisa kye n'akwakisaako ekitangaala Katonda yatonda eggulu n'ensi yugo otandika obulamu. Ebigambo byange tweyanzege insight ya Ebya eyongedde tofaali kube twasanze wano. Now na SB4 wano wobadde oyogera ku bantu abaava ku TV oba mawulire abaava mu mainstream ng'era batambula kwazinga nebisukku nende ndabanga ebyebirevu si byakwanga toli mu mawulire. Tatali simulaba kwa buzibu yali akola ku Delta oko mainstream n'avaamu kyenjagala SB4 kuva gy'oli. Akataleke nga tonaleeta SB4 nafunye essimu ziri 3 okuva e Bulaaya ng'omuntu abantu ab'enjawulo baŋŋamba Ibula abantu mu benkalejinge bajje bakole balekere okutusabiriza ssente abakiŋŋambye bali Bulaaya nkiddamu mulekere okugaana abantu okujja eno naffe tukoye okutusabiriza essente. Abakiŋŋambye kuliko omukyalo omu ali Amerika, kuliko omukyalo omu ali Bungereza, ne kubaako n'omwami omu ali Amerika. Naŋŋamba nti nze Ibula kino nkiddamu. Teri wa mawulire Uganda ku buli 195 mbaweerezaayo weevu. It is on record. Yaŋŋambye nti 95 mbaweereza weevu. Yes. Naŋŋamba naye I encouraged people to come and work. Thank you. Era abali wano muyinza okuba oba tuyinza okuba
nga tuzimusaba oba nga akusima olubanja ekikulu mu kusigala kuwa oba osabye oba tosabye obeera olina kampeyini gyolimu Omumerika oba ali Ebungereza bali mu ggwanga lyonna n'akuwaayo akakadde you realize nti onalaka ssente akola ki azirina n'otandika nno okumuyiiya leero n'omuyiiya n'obika n'olwaza ezasukala zikuwa mu bulungi endala gwatandika okumusika eriyo nzekantumira ku mikwano gyange eyali asinga emirimu gyenkola ngamba SB4 nkuweerezaayo dola ezizo 2 lyako zampadde kale batuwa bannange mutuwa kyenetaaga mugwe of course tubi discuss nze tubitambudde nekyo njagala okumanya obulamu nga ovudde mu mainstream decision ey'okuva mu mainstream osobola okudda mu life gwe gye waddamu osobola okufaananako afulumye n'agenda teeka situmu katono nnyo ng'ow'amawulire because otuuka obutaalo bulina buli omu akulaba naye n'ogamba naye nayika neetaaga ssente SB4 Media eno yeetaaga mo time okusinga ku gye mbadde njiwa luli mbadde ngenda kusula ku TV nkeere nga ndi mu kwebaka bwe ŋŋenda bwe nva ku TV nja kufuba n'obudde bwange bungi okusobola okukola ebyange. Kasooke mbuuze ku batulaba n'abatuwuliriza amanya n'eddoboozi nze muzzukulu wa Kabajja Brother SB4 omugeye tumiddeko munne mwenna abatulaba bafani baffe abali ku Power 1 Extra abali ku Cruise Exclusive abali ku Uganda byogere to the world abali ku Extra Digest Ngoba Nsonga abali ku Celebrity Track ne Simon Official wamu nawe gwe nawe nali ku SB4 Media n'abali ku TikTok abatemyemu Simon omulaba gwe nsanzeewo gw'ombuuzizzaako abavubuka ekisinga okutukalubiriza kusalawo mu kusalawo decision kikolera time nene nnyo okudecidinga kiki oyagala obulamu bubeere kati nze nganze naye ku mainstream naye nakola decision nga tewali angobye kubanga naye ekintu kyendaba mu maaso kyendi ngate TV tosobola kukinkolera kati nnyo atuze ku kya Keizy ndowooza mulabye ngajja ye musajja abadde omuvumu ye musajja abadde alumba field buli wamu ng'omusangawo bagamba nga yekkiririzaamu nga musajja mukozi kale naye ndowooza abadde n'ekirubira nga emyaka jjo ngikoze naye mpira neegombako kuzimba ku nnyumba ebyaddala osobola okubeera mu mawulire mu ku mainstream mu mwaka nga okumuba myaka 2 oba myaka 3 tojja kuzimba nnyumba gye weetaaga naye wagaba kati kansenvule nkole osobola okufuna ekyo kyoyagala n'emmotoka n'ovuga kubanga nze singa nkyali ku mainstream yaddala nze singa siina mmotoka eyo kavuyo watwetanga ebiwala bannange musajja mutuufu Simon omusajja oyo muleka awe submission ye nga togiyingizaamu biwala nsonga zitali ku kyaliko kale wala bijjiddewa ate nekyatubayite bawala byali bibi buli kiwala nga kirina mwero perception webale taata genda maaso n'ebintu yawe mwe mwava oluyimba lwa lutalo kapaapala kameramani waali bulungi yakuyambangako genda mu maaso n'oyogere sirina nnyo kingi kyakwogerako naye nze muganda wange Keizy nekyenyina kyeyakoze bwekiba nga kituufu yagenze SB4 kyembadde singa okwetaagamu ono yatambulamuko n'agenda n'owulira ebigambo ebigambo byafubutukanga okuva emukono enansana ku masitowa kuleekaana everywhere you go yakola video natugamba mulowooza nadda omanyi SB4 kyenkwagalamu ennyo omanyi kakati Katonda atuyambye tulina avudde mu mawulire n'agenda mu kirala oba otegeera kubanga bano kibali mu kubiibiita waliwo n'agenda okuva mu mawulire gewaabwe emayuge mukyala gye Kampala tebagenda mumwogerera ogenda naye n'okuva obuva emayuge gy'obadde nga radio mayuge muganda wange wobeera okola buli omu akuwuliriza
SB4 nova ku TV, it's change of direction. Nti wano wendi ya erinnya balimanyi nti nze SB4. Nina kyenjagala kistajja funira ku TV nga nja kukifuna. Era kati ndi mukugira ngenda mu pitch za mpaka nagenze da mu pitch za mpaka mbadde suppose kubana mu Kenya. Njagala kuongereza ko kintu kya SB4 okutangazaamu abatulaba. SB4 yogedde ku kuvuga kuzimba byonna ebyo. Because at the end of the day bintu bikulu nnyo bulamu bwaffe babitukolerako nnyo evaluation. Naye njagala n'okutegeezera abantu abatulaba temulowooza nti buli abantu abavudde ku radio ne TV okukola ebirala within Uganda n'ogenda ebweru nti tebasasulwa. Ekyase kyabirimu ekimu kino radios ne TV ku buli 100 at least 95 kati zisasula abakozi. Ekyo nsobola okukyogera si subscribing ku bitongole bitwala radios na TV but nkyogera with authority nti at least 95 can afford to pay olwaleero, but however the cost of living is quite high. Bw'otunuulira ebyetaago byaffe buli olukya birinnya. Abamu ku ffe be mulaba wano abatudde mu maaso wano mu luzungu bakiyita breadwinner. We are the breadwinners of our families gye tuva. Abamu ku ffe Ebya nga atunuliddwa abantu abasoba mu 15 gy'ava. Ebya nga asasulwa emitwalo 8 oba 5. Aba alina okukubirira eno neena agattegatte abantu bali basobola okuba obulungi. Ffe tulina basenga baffe mu byalo, tulina bakojja baffe, tulina bamama baffe, tulina bataata, tulina bannyinaffe n'abaana baffe be tuzadde. Emikwano tobeereeyo kubanga oli keyboard warrior. Nonnemeso genda okugatta obulamu ndabirira abantu bange. Sisobola bakuwaamu wadde ewiiki. Nkiddamu nzijjaako omutima gw'omubi, zijjaako fitinayo, leka ngende njiriza abange. Okitegeera? Because these very people be bagamba oyo akoze ku TV emyaka 15 naye mu butuufu ebyaddala ali bubi nnyo. Ate bw'oseetula ekigere bw'oti they are the very people that open up their beaks. Kati then you ask yourself, what should I do? Okitegeera? So abantu balina obuvunaanyizibwa n'ebirooto bingi. Okitegeera? Nze nali nnyumyamuko n'omuntu omu n'aŋŋamba lwaki wejjako abaana n'obatwala ebweru babeereeyo basomereeyo. Okitegeera? Yajja mu inbox yange ne muweereza enamba yange ne mugamba linnya booda ojje tutuule nkugulira ekyemisana nkunyonyola ensonga zange. Toddamu kuwogganira ku social media. Okitegeera? Because tuba n'ensonga ezisukka naffe ku kwagala kwaffe. Okitegeera? Bw'olaba ng'omukyala ng'akedde ku makya n'agamba obufumbo mbutadde tomukaka buddamu. Bw'olaba yes. Okitegeera? Bw'olaba nga omuntu avudde ku mulimu. Nze nina omuntu omu gwe mmanyi ne Idris amumanyi yali akola n'ekitongole kya UN nga y'omu ku bali mu department ya procurement. They are highly paid n'okuba bakubako naye yakeera ku makya n'ata omulimu ogwo n'adda ku kiddako. So bw'oba tomanyi kiri mu nnyumba nga bwe kitokota tosinzira kabalaza n'okuba akakule embeekuulo mala kuyingiramu omanyi bwe kitokota. Waliwo n'example gye batera otuwa ku radio awo gye nkolera. Yogera nti kusimba naye bwoga nti gy'okolera olinga agamba bakama abo nti bwe nsisinkana bali baŋŋaana okuyisaawo lubogola femmwe mweffe empologoma yaki kakati mbagamba we nali neebuuza tokamalirawo Afrika lwaki Alex Mukulu yalekulira Simba. Alex Mukulu yali picked by then naye nga alinako ne show Kalekyezi neebuuza lwaki naye bangambye ekintu kimu ne bangamba nti Alex Mukulu yakeera ku makya n'agamba bakama be n'abagamba muyaakooyi okukeeranga buli lunaku bw'akimanyidde nnyo ekyokubeeranga buli lunaku alina kukeeranga najjanga ku leedi akole nga kifuuse kya bulijjo mu mutwe gwe yeetaaga okukunoonyaako ekintu ekirala. Example ekintu kisobola okujja mu mawulire like that naga nti oli yatugamba nga buli kituufu bamuwa respect ku radio bamukola buli kimu big name n'asalawo n'agamba
teyadda mabega kala magaze kwa UK erwa bagenzeyo UK wamagenda mumaso jake twagimaze dda naye kampisawo kano bagikuwemu eno Uncle Edwin yajibu South Africa Edwin yapanga to Edwin New Chapter Africa Simon kampisawo kano New Chapter Africa Edwin nze yampa gundi professional headsets Edwin nange mpayo ngendo zigulinga soka kuita kwa milioni omala soka ita kwa livatamba alioka bikuyi tatika bintu kujeno Ebra nina point eno njagala okuyisaawo eri ku topic yaffe Alan jise omundakikemu natunulidde bambi abaana ba TikTok bambi nga basala obutambi obw'enjawulo nga basekerera Keizy naye twogera amazima bannange kiswaza nga nawe okimanyi bulungi nti omuntu bw'agenda mu America oba bw'agenda e UK at least obulamu tebusigala kyekimu newe babusigadde kyekimu no newe babusigadde kyekimu choice ye nkiddamu newe babusigadde kyekimu choice ye abamu ku bana batusumbuwa nennanga muntu tebanazijja kololo olimba nawe obanga baddemu omutima ogwagala okudda ofuna chance todda kola fatugenda okusekerera tumale tukusangeyo wakuddeyo obuzibu tusange oyakayuma okudde mu mbina bina tukusekerere fatugenda okusekerera omukazi akolese mawulire tobedera mwana fatugenda okusekerera oyambadde empale nze tiktokers simanya Facebook simanya bikoze bitya nobanga olina omutima ogwagala okudda todda obanga ofuna chance todda kola wetereze andi banabagenda okusekera tebagenda kuvaawo newonoovaayo okusanga emmotoka zisikidde ku kkubo nga amafuta oletedde amafuta ga mutwalo mu kadomola akawali bagenda kusekera kube n'akafaananyi bakupostinge kola bakuba sesi social media eno olumu zeweposti basigala mu comments wenagendako mu comments napostinza kavidiyo kono jaja bolo nakuno kwemadde ndi naye omwana nakomentinga mubaleeta omwana mubaleka kyambaliriza okumuddamu namubuuziza bamwagala tubawase tubaleesa very good kati sitegeera SB4 nze ndwawo nnyo okusaza omukono okwebaza bataka ansa ako kabadde kalungi nnyo kale tuula that is an insult bro yaliyo Simon bino bye twogerako byagenda Bulaaya salawo okunyiiga agende Dubai salawo okunyiiga Bungereza nampa by the way nze manyi Simon Ibra Simon kwajja fitina naye kanjogereko ne Richmond nga tuvudde wano oba Jose joko esizo omutonyiina SB4 okusalawo okwo kukwo gwomanya ebirubirirwa bye mumaaso gwomanya future fe abagenda okusekerera oba bagenda okusekerera tetumanyi birubirirwa byo tetumanyi future tetumanyi bantu bakulyako tetumanyi bintu byopulaninga so kubeera focus kwegamba omanye nti n'obulamu bwange ngenda butambuza bwenti otambuza obulamu ku nsonga era njagala nnyongereko ngenda kutangaza bannayuganda abatulaba ku mikutu gino gyonna gina huge following teri muntu yagenze Bulaaya nga wano abadde talina kyakulya ngenda bakumenyera mpola mpola mwabalowooza nti omuntu wano aba aweddemu you are jokers muli baddiikuula Katongole omutongole agenda okuva wano nga pidi wa radio nga alina amaka nga yeevuga nga bana basomera mu masomero malungi oyo omu nkiddamu Messi agenda okuva wano nga Land Road mu bitundu ebyenjawulo mu Kampala yakakola omukolo oguli wa milioni nga 8 thank you Messi n'olwaleero alina amaduuka 3 gemmanyi nga gakola ekitone nnyo emiliyoni 2 omwezi ate nga buduuka bwalejjalejja ate nga ago magoba si capital Messi agenda okuva wano nga yeevuga nga alina ennyumba z'abapangisa
Mese alina ennyumba emunyonyo. Mese alina ennyumba mu kikajjo oba amayumba. Nkulaga ki nti gwali yakuba jjejjerebu oli mu kusambira waggulu nga si janzwalo kana kanyenyenkule blood abantu abava wano abasinga they are well off. Keizy teyagobwa ku mulimu era tagobwangako. Nkiddamu omuntu omulala bali bonna benasese okumenyera Rasta Ola oba Empulolando wakati mu kibuga ayinawo plot wakati mu kibuga yewuwa wenjogerako wano nga ku nkulungo ya Kabaka ku Nantawetwa ku Ngalabi mu bitundu byawo abamanyi mumanyi Nkiddamu abamanyi mumanyi ku bikalu by'Olando ne famire ye abamanyi mumanyi atamanyi katukuleke webake. I know. Ochekera kyenkunyonya Grace Sekamatte yalina ennyumba z'abapangisa era akyazirina nti ne mu trip ya Amerika yange yasooka Sekamatte yasasulira omwana we miliyoni ezitaka wansi wa 10 okugenda okulambula nadda. You are on social media yapping my friend. Nkiddamu gwejja kugamba nti Grace Sekamatte ali bubi akolera abantu mutumiro sanga nanjo cha kamale ensonga eno baraka musajja alete bwino otegeera akwebyo Grace Sekamatte yasasula ku trip oko nga kuliko mutabani we over 20 million ngagenda kulambula because ze nagenda n'abaana ne Africa otegeera African tours and travel yenga madam Paula big up otegeera nayenga Grace Sekamatte gwe goli mu kunafuya nti alonda maji akutta omwana mutadde kunyonye miliyoni ezisoba 2 agenze mu Amerika alambudde omwana wa Sekamatte n'akomawo wa Uganda. Is a young boy ngali mu P7 otegera kyenkunyonyola nsobola bakumenyera because mbamanyi njogera nabo olwaleero luno gosobola okusinzira byonna n'oyogera bati abantu bano bali bulungi nnyo. Nali njogera n'omwami amanyiddwa nga Henry Ndugwa Kakensa n'aŋŋamba Ibra muleke okudda ku social media n'abantu okuddayo okwerimba waakizudde nti abantu bonna abadduka e Uganda bali bulungi n'enkimuwakanya n'atandika okubimenya bw'ati. Ngenda kuwa omulala mukwano gwange omulungi ennyo omukyala amanyiddwa nga Hajati Farida Stecha Mayanja Canada yaleka amakage agatunula ng'omuntu ennamugongo n'aleka ennyumba z'abapangisa endejje waggulu eringa mu oyambukirawo Zana n'oyambuka Putoto obwoti Putoto enajjanankumbi ziri ennyumba z'abapangisa n'azireka wadde ojja kunnuma singa tozze ku sheni okigera kyenkunyonyola oli ku social media oli mu kukuba ndulu abo mbakumenyedde bonna bana abantu bali bulungi olwaleero ennyumba ezo Stecha teyazitunda Katongole teyatunda bibye Sekamatte teyatunda bibye otegeera bonna abantu bano bakyabijjamu essente gwe olwaleero oli mu ku social media essimu yo kwapostingira okutuvuma egereredde omanyi bayita okugererera yonna ebiriridde screen protect eweddeko eridde ogiridde paka munda nga n'olwaleero luno essimu eyo Simon over to you. Twagala tubawe akantu kabayingire bulungi nga sikawanvu. Abantu banoza nakola okulonyeza nze ng'okwange. Abantu bano abasinga okwogerera abantu ng'abo. Nanga n'abaana abali Uganda bano baboogerera. Ti omuntu oyo ajja mu inbox n'agamba Sekamatte namawona ekinkuta empayo miliyoni. Sekamatte n'amugamba nti byennaku zino tebintambulira bulungi. Ninamu byenkwasaganya naye ng'omwezi gumu omuntu otajja kukkiriza nti tolina omuntu oyo ajalooza omumye kati omuntu oyo ajja okusanga nti oyalona majeeri oyo akamandiga ajja kuwirako obusungu so bano abantu abayogerera bannaabwe abali eyo abagenda okukola
baba bagala mu inbox zaabwe baba babasaba ne batabawa. Ibra bongere ne Ruth ne Mamafi Ruth Wanyana. They are all good. They are all doing very well. Bongere bana bas Ebonizi. They are doing well. Vonabo. Ibra yarese. Yes. Abantu bano bo. No, kwa example ku Ruth Wanyana. Owe bale nnyo. Ruth Wanyana abantu balaga wano ne bogera kino ne kiri. But Ruth Wanyana nze nali njogera naye ku ssimu. Ochagera nga ina ba relative be nga ngamba Ibra nyala kusesa ba relative bange bana babaganda bange mu Africa wano bajje balambule baddeyo simu mu America muva wala yava kusimba kupikiye kumale Ruth Wanyana nino muwana abiga wanga bukyali nyizo byera bira bali bulungi bano Ruth Wanyana yali mkwano nnyo kwa ni sababu inabwino ngatero okujja ne bamukyalirako nga naka sister kuba kalagawa kenalinena mwesuubi wakaina mushi tata yolese ebyo bibadde bikwatagana kye tuliko Saimo totusigala mwesuubi wama SB4 walina mwesuubi tandikirawo musuubi tandikira musuubi njagala nkube bulungi omuntu aniteera si musanyufu yimba mu kolas abadde musumulamu nga mugamu mukyala muyimbi temutuusaako emikolo abawagizi bange pakampisawo nakalo abawagizi ba SB4 Media mwayingira omuzanyo gw'okuvuga piki z'empaka gwe bayita motocross Sunday eri eyaggwa twalinayo egaluga nakola bulungi navula mu bavets ne wa mukaaga video ziriwa SB4 byaddala obalwanyi Sunday eno no pano abantu mwenda nakwata kya mukaaga era wasemba kiriwe kiti webanga erala yange yali esooka n'ekirala njiddamu totukuba tumuzeemu amanyi yalekayo basatu kibadde kyetagisa kalikireeta ne bwe waligiza engalo yagayo umalo namugamba okikoze mugenda kugalama abawagizi SB4 atuwuliriza abadde mulaale ebyennamba byabaddemu Amafina agamba mutabani wange tokoze bubi yali akulimba sebunya nno muzukulu wa wali mwenda omuzannyo ono okufolowinga ojamanya tulonge nesugwa muzannyo nakati nganze yali eyakayingira naye nokusookaekizera okumbaira emyaka emirala ng'ebiri mu maaso nakulemberako era abawagizi bange banfolowinga mu motocross sibasuuza ndigenda kuwangula Sunday eno tuli Mombasa ogenda Mombasa nyinza obutagenda bagenze dda era tiimu yonna yonna eriyo fatukiguno okutumiddeko nnyo tabani yagenza okurepresentinga Jordan Mukiibi yagenza okurepresentinga Ali Kimera Rahma Kimera bali eyo tiimu ya MX school ekibuuzo oli mu tiimu bagiyita batya genayingiddemu eyo kirasi gyenvugiramu tiimu mutuli bagiyita Smoke eya Mr. Champion obayamba ki tiimu Champion Atterbury mwoli bani basponsa bo ku piki yo ngate oja kitonsa oba mu group etutwala MX school bambi webale nga bivudde mu lwali it's a good career so kati munamena wotanonya walala nga nvudde ku YouTube mbadde nsaba ono amenyewo statement ye tukwasanga bajajja bolo good career gye wayingidde wagiri muddi
Amma SB4. Bana weta. Netubakola. Ogenda yingira kale. Atumaliriza share nako olwali basore manya. Yachimenjo gede mu mulundi gumugoka. Saino bandi kakala. Oh mulundi gumugoka. Kakala mnayo ngena pa mkodo nya. Leo ngatumaliza. Bulira ngagwa ku. Olwaleero mbadde njagala nsabe. Kugatiriza kiba kino kyaffe nnyo oba ontegeera wetunakigatirizaako eyo bannamawulire beetee mukuli ate balumye ne gundi tuleme kigatta kakati bakulu mwe babiri njagala mu emboozi eno eyakaveranda neyekave South Africa lekera okunkubira ku WhatsApp wakomawo dda lekera ondabisa kakalamu ne cruise mu ddakiika emu kitundu njagala mugatte lessons zetufunye mu gundi eno mubeere nga babadde ba sekuritale ntegedde twongere okukkaatiriza bye twogeddeko. Thank you so much. obeeranga musomesa agamba abaana obwedde alaba nga boogera n'abagamba mujje muddemu bye mbadde nsomesa isigire temulina kyemugala basone mubeere bulungi mwerabe